Abatulaba story ki kansule muli bulungi nange nsanyusa obbalabanga nammwe omundaba nange mbalabiramu ango mbagala nnyo. Endongera tugikuba kubanga ffe twazaalibwa kugikuba gwe mulimu gwaffe gwe tulina. Olina project byayitibwa Enkola. Inspiration eno tugambe yavudde ku musajja mukulu yategese kwacho festival. Lwaki? No, omulabo oyo muvubuka gwe nayimbye naye nze munnange sifa ku muntu bwafaanana bwe mba ngenda okukola naye, sifa ku ssente z'ayina wabula nfa ku ki ekiri munda mu ye. Yajja alina obuyimba bungi obwa reggae, najja nangamba Miki mbadde nsaba kula gundi ABCD ngera bw'omanyi abayimbi naye nga nange nalinayo zi projects zange nyingi nemusuubiza nemugamba tofaayo but believe in yourself nga ye takikkiriza ye nga jasa yagala ye yansaba kubeera nga ajja okumubuuzaako nga n'owokusula talina musajja wattu nemuwaako rento zange ezimu nemuwaako naye I was not inspired by anyone but I was inspired by his talent. Kubanga omuntu waba amanyi okuyimba n'ekintu kye bayinza okuzala oba okubuusa amaaso asobola kifuula ekirungi. It's not about oluyimba olwo teluli about kulya nkoola wabula it's about telling where we came from paka kati we tuli. Luyina story kyova olaba lutandika mugamba lwaki tetunyumiza abantu wa gye twava kwegamba nemugamba nti awo wooli nange naliwoko okitegeera kati naawe embeera njagala ofuuka inspiration eri abantu abalala nabo bayigireko nti you can come from nothing to something. Every corner of this country, yeah, mumanyi muyimbi, right? Christian about the between the ya kansoli ng'ekivu kyekitegekeddwa musajja mukulu wa Bitex ekyangwa kyo festival. What's your take on this? Teeka okuba era kati munnange tosobola kibuuza nze kubanga buli omu abeera n'ensonga ze sobola musalira musango lwaki wajjayo ekivulu ekikye alina obuyinza obujjayo ekivulu ekikye. Yes, so kati nze sobola musalira musango nti lwaki wajjayo ekivulu kyo ekyo obeera olina kibuuza ye ne gwe yali ategese naye singa kyali kyange wandimbuuziza Mickey Wine lwaki wajjayo ekivulu kyo. Yeah. Saagala kuteeka muntu ku musaalaba because of what happened between Alien Skin and Abitex. Ezo zo nsonga zaabwe be balina okuzimala era bavaayo ne batugamba mu public kyetuwuliriza. So nze sinaba kuvaayo nange kugamba public nti nina obuzibu ne promoter bwati, so saagala kukosa opportunity y'abantu balala nange kubeerako gwendrostinga oba gwenkalakata. So mbadde nsaba ensonga ezo zibuuzibwe omwami Abitex n'omwami Alien Skin kubanga ndowooza bo zivunaanyizibwako buvunaanyizibwa bwabwe okuddamu ebibuuzo byabwe. Era mu kaseera kano Alien Skin alina ebigambo byayogera ku mukutu ogumu ng'alaga nti Dream Studios oba Firebase oba Bobby Wine ne baganda be tebalina kye bamuyambye olwokubanga abantu baali bamugamba nti maybe alina okuba affiliated to side yeemu naga nti mulina kye mumuyambye era tamusaana kuyingizibwa mu conversation naye. Kino kirekawo Alien Skin ng'omuntu era kitegeeza ki eri mmwe Bobby Wine, Mickey Wine ne Dream Studios nga legendary studio mu ggwanga Uganda. Sina nnyo byamaanyi nno byenyinza kwogera ku nsonga ezo mpozi oba nze atawulidde bulungi kibuuze ekyo mbadde nsabuddemu okimbuuze kammaye n'okunywa mukulu ekyo. Abantu yali ayogera ku mukutu ogumu nayogera ebigambo ebyefaananyiza okuba nti Bobby Wine, Mickey Wine ne baganda bonna Firebase ne Dream Studio nga legendary studio.
tebirina we bisaana kuyingira mu conversation n'erinnya alien skin kuba tebirina kyebimuyambye era tebimugasa. Kakati ekisooka mu byonna alien skin muyimbi nga ye nange ndi muyimbi nga nze buli omu alina eddembe okulondawo studio gy'akoleramu right. Nze mpozi bw'agamba nti tetulina kye tumuyambye nze nkiyina olw'ensonga nagenda ne muyimbirako ku konsati ye ku bwereere. Bobi Wine yamupostinga naye ku bwereere kubanga you know what it means okufuna posti ya Bobi Wine. Yeah. Yagamba Bobi Wine talina kyamwongeddeko ddala. Bobi Wine talina kyeyayogera ku alien skin. No, buli omu asobola okwongera ku muntu mu ngeri ye ate ffe tetukola bantu kutusiima wabula tukola ekyo ekituufu era ekyetaagisiddwa okukola mu butuufu bwakyo. Ayina era naye we yamuyamba kubanga yamupostingira ku show ye era abantu ne bagenda kubanga Bobi Wine alina following nene nnyo buli omu gye yandyetaaze Uganda wano. Nange nagenda ne muyimbira ku bwereere era nange na following nene era nange ne mupostingira. So bw'aba agamba tetulina tetwamuyamba lwakuba saakiwulira mumanyi nze ebintu ebimu sibiwa nnyo matuya naye bw'aba agamba tetwamuyamba walimbyemu naye nga okubeera nga abamu yagala nnyo okukwasaganya kamookya kyanjawulo. Kamookya oba Mickey Wine oba nga Bobi Wine ng'omuntu kyanjawulo ne ku Uganda ne bannayuganda mpozi nga kyanjawulo kubanga omulionze gwe nalabako ebyali bigira ku social media nti ayina oba lugaayo be yayisa mu bantu. So no nti nze ne bwanvuma abeera nvumye omuyimbi ne bwavuma Eddie Awe osanga abeera muvumye nga muyimbi ekyo kibeera about respect and everything. Mpozi ekyo okikwataganyiza ku bantu kubanga in most cases ffe turepresenting abantu era abantu barepresenting ffe, so it's vice versa nti ffe tubeerawo ku lw'abantu kyonna kye tukola tulina kikolera abantu. Mpozi nga yakyankalanya abantu era ndowooza nga bwenkuzeemu kansubire ekibuuzo kyo nkizeemu bulungi mpozi ng'olina ekirala kyoyagala okwongerako. Alien skin era ayogerwako nnyo ng'omuntu atawa respect era ali indiscipline nnyo n'abo abantu baba akoze nabo. Oyogeddeko nti wagenda n'omuyimbirako ku kivulu kye talina mbeera yonna mbi gye yakuyisaamu oba bad experience gy'omuyinako for the time you worked with him? No, nze nagenda ne muyimbira kubanga nalina ekivulu ekirala nagenda kutuukiza buvunaanyizibwa bwange. Nti muyimbi munnange si ye yekka gwe ngendedde ku kivulu n'ennyimba. Nti muyimbi munnange bw'aba akoze ekivulu bw'aba akoze konsati ye abeera yeetaaga obuwagizi bwange osegeera naddala nga banneetaaze ne ŋŋenda era n'enkola ki ne muyimbirako. So setwalabaganako nakulabaganako. Alien skin tubadde just twesanga ku bivulu ne twebongako mpozi we twamalako naye eweranga lemise essaawa ndowooza nga tuli London. Yeah. Naye nze teyampisaamu maaso maybe waliwo ebibuuzo ebimu ekirungi obuzza nze nga nze teyampisaamu maaso kubanga era nandimugambiddewo nti gundi tompisaamu ki ebyo ebyange biggweeraawo wennyini naye teyampisaamu maaso saagala muwaayirize. Naye era n'ekyo kyogambye nti oba ayina empisa embi oba kinyuma n'omwebuuliza nga nze bontaddeko akazina n'omugamba gundi mwami gundi lwaki oyina empisa embi nnyonnyola abantu ono agamba oyina empisa embi ono agamba oyina empisa embi oli yagamba oyina empisa embi kati nnyonnyola lwaki oyina empisa embi ye naakunnyonnyola n'akuddamu nti nina empisa embi kubanga ABCD oba siina mpisa mbi goyinza okuziraba nga empisa embi olwa ABCD. So saagala kumunnyonnyolera saagala kunnyonnyolera birungi bye na bizibu bye yayina obyennyonnyolerako nga nange bennyonnyola ebyange. Skin position gyabaddemu bangi mugibaddemu bangi nnyo mugibaddemu singa obadde wakumu magezi kigawandimuwadde okusobola okuba nga akontaininga femu eyo ne position gyalimu obudde buno ng'omuyimbi. Jesira nga kyenandigambye omulala nange kyenneegamba kyeŋŋamba n'omuntu omulala yenna biri bintu bibiri kwagala bantu nakubeera mwetowaze kubanga abantu batufuula ki kye tuli singa tebabaawo tetusobola kubeerawo. So bw'aba abadde akikola keeping up
kubanga tuli bantu ekitegeeza tulina kwagala bantu mu show zaffe temujjaamu nsolo abadde akikola keeping up bw'aba abadde takikola akikole kubanga that's the only way to go bw'aba abadde takikola nga bw'alina kikola nga alaba kibulamu oba nga wulira waliwo abemulugunya yeetunulemu akyuseemu period. Mickey Wine oli family man era tukimanyi bulungi nnyo ebbanga ddene obadde ne mukyala wo n'abaana b'oyagala ennyo but how have you managed to balance music osa ne family ng'otuwa time obudde bwonna? Olina kubeera omuntu kyalina okukola kyolina okukola don't force, don't stretch your hand where you can't reach. Togezaako n'ogira omukono gwo w'otasobola kutuuka. Kolako ky'osobodde nga bw'osaba ebitasobose Mukama akusobozese obikola kubanga munne ewatali Katonda tewali kisoboka. So nze nkola kyetaagisibwa kukola. Ekisooka mbeera njagala nnyo okubeera omusanyufu wesanyukidde ng'ekyo wano mu ghetto tugamba olyawo akawaani kubanga omulimu gwaffe gwa bwongo na mutima nti oyinza okutuuka ne weekanga nga n'abayimbi benfunamu ssente okuweerera abaana nga sibafunye bulungi kubanga siri musanyufu. So just kubalansinga buli kimu by being happy first of all. Tewali bingi just kubeera muntu olina kubeera omuntu omanyi kyetambuza kyokka nti enjala ennuma kati ngenda kulya nti nyiize naye seetagisa kulwana tekyetagisa kulwana sijja kulwana kakati wano nandibadde nnyomba nnyo naye sijja kuyomba kyekigenda okumpa emirembe period awo just ngobeera izero. Awo nyini ku family Mickey Wine summit ntono nnyo emabega oba emyezi mitono nnyo emabega twawulira nti omukyala gwe wali wakandi yanoba n'akulekera amaka amanene gewazimba obedda weetooloola naye nga nkulaba gyoyagala okgenda. One nze mbadde sanjulangako ku mukazi wabula nakyala kubanga kinkakatako abazadde b'omuntu gw'obeera naye naddala omukyala okumanya ate naawe si wokka naawe obeera olina okumwanjula ewammwe basobole okumutegeera. So nze nali namwanjula dde ewaffe naye nga bube tebannaba kunyanjula waabwe nsobole okukyalayo. So ekyo nakikola ng'omusajja yenna omukulu bw'alina okukola naye obadde obuuziza kibuuzo gyekirala twawulirako engambo ezazibungesebwa myezi mitono nnyo emabega nti omukyala yanoba n'akulekera amaka amatiri bona nga wali osiimye okuteekamu yene abaana bo. Still nze ng'omusajja omukulu era omusajja yakuzibwa ate akola bukuzi ebintu by'amaka sibiteeka mu public. Why? Nti bwe nkugamba nti namukwata n'omusajja omukwata omukuba ekibooko atereere no sibiteeka mu public kubanga ne bwe naagigamba tewali kyoyinza kumendinga nga ggwe oba tewali kyosobola kunnyambamu. So nze I don't put my family affair in a public eye. Mostly ebyo ebiri so sensitive sibiteekamu kubanga nyinza obugira nze njagalwa abantu bangi nyinza kyalawo obupya era nga kigambibwa nti essaawa yonna agenda kubawe ezzadde. How true is that? Kamala okuwuddamu ku lwekyo kyonna ekiriwo kyembagambye kyemuba mutwala kubanga nooli tewali nze namubalaga nti yaliwa yono. So nga bwe ngambye ebya famire yange byemuba mulabyeko byemuba mukomako okulabako saagala kujjula bitannaba kujja saagala kuwaayiriza saagala kufumiitiriza wabula njagala nsigale nga oli musanyufu nange nga ndi musanyufu nga sikunyiiziza nga tonyiiza nga n'oli simunyiizizza. Bwe kinaaba kituukiridde mujja kuba mukiraba kubanga ffe tuli public figures tewali kijja kugira naye nga ebya famire byombi keepinga nga bya famire engeri gye ndi omusajja. Omuzungu agamba what makes a real man is the way he handles his disappointments. So ekifuula omusajja yengeri gyakwatamu ebiba bimusobyeko. So kakati nze alina obikwatamu
bwe mbeera omumwa ogw'oluweweere kitegeeza mbeera siri musajja ate mbeera saakuzibwa nze funnaye baatukuza tetwakula bukuzi so ebyo be keeping at that bwe kinaaba kituuse era nga mubanjulidde ne mbagamba kaakati ojje era kyekyekweka era bonna musange waka ng'alifumba era ajja kuba alifumba bonna musanga nga nzalidde era ajja kuba azadde bonna musanga nga ndi naye era tekyetaagisa teweetaaga omuntu bwaba nga waliwo chemistry in between obeera teweetaaga kubuuza kigambibwa nti ono omwana gwagenda okuzaalira mwana wakubiri eyo nkugambye tuveeyo musango waliwo musango awo si musango naye era kigambibwa nti ensonga ezimu kuzaala byoli okuba nti olwedde ono wali wamuleeta ddala era n'omuzaalamu omwana eyo sesijja kgendayo eyo sijja kgendayo kubanga kati awo mbeera nga atandise okuwoza embeera nga atandise saagala nnyo okwewoza kubanga kati bwewowozaako biranda nti ate kati gundi gundi ne gundi ate kati ne gundi tugende n'ekyo ekiriwo buli omu asobole okusigaza emirembe kubanga nze kyenfaako mu bulamu is my peace and my sanity n'aba neetoolodde saagala banneetoolodde kubeera nga numagana nabo oba abcd just bwe tondaba nze kasita mbeera nga ndi musanyufu n'aba neetoolodde nga basanyufu that's the way to go yeah so ebiyitira saagala byogerako nnyo Shazi bw'aba ayagala okulaba abaana alina kuyita mu mateeka nte balina kusaba poli okulaba abaana kituufu kigambibwa nti Shazi wamulemesa okuddamu okulaba ku baana era okulaba ku baana alina kuyita mu mukyalo omupya bwe yagambye okusinziira mu bw'omuntu sinaba kukiwulirako ekyo nze njagala nnyo okulya ne facts waddemba okulaba ku baana be wayagalidde wonna kati ogaana otya maama okulaba abaana be obeera musajja ogaana otya okulaba abaana be awo tobeera musajja kubanga yabeera yabasindika okitegeera oluusi oyinza n'okuba tewali naye muleeba so mpozi nga yabagambye ate era bw'aba yabagambye era asobola okubalaga proof naye nga eyo mbeera saagala nnyo okugendayo kyogamba nze oluusi mbeera temulaba oba oluusi nga ku tiktok naposinga ng'alina abaana abeera abajjeewa muggulu wali twabakumitulamu emirundi ebiri ne tukolayo fotokopi yakigambibwa nti ensonga ezaalanda dda mu kooti era omusango kyagendera ddala mu maaso bannange bantu ebyo byonna kawaani nze sibimanyi mpozi nga mumbuulira ebipya omanyi munnegesobola n'okuva mu nkubo ne gajja ngera bwe muzira no ku ofiisi yange era kati muyinza okuba nga mumbuulira bipya naye nga sibimanyi sibimanyiiko ebyo obakawo obusembayo eri abakulaba njagala nnyo abanjagala mwe munfuula kikyendi singa simmwe singa sibaawo nange ndi muntu ng'abalala neetaaga essanyu lyange neetaaga eddembe lyange nga nawe bwewetaaga eddembe lyo kubanga ffenna tuyina musaayi gwa red tetuyina gwa blue so mbaagala nnyo mukipinga ono nga mumpabula bwe mba nsobezza mumpabula kubanga nange ndi muntu nange nga bwe mbeera wano ne munneebuuzaako nange ne mbawa ku magezi tusigale nga twewa amagezi tufokasinga ennyo ku bitutwala waggulu than ebitussa wansi tufokasinga ennyo ku bituwa essanyu than ebituwa ennaku keep a luck and your tvs obakako obusembayo eri mukyala w'omupya ego omusajja gwe nagambye bwe naba njagadde okuyita nja kuyita okitegeera kati tuveeyo nga fresh kid yamaani naye nga mbaagala nnyo mwenna abanjagala mbaagala n'abatanjagala nammwe mbaagaliza birungi nze mbaagala kubanga nze natondebwa kwagala kwagala nnyo switi n'amata you're my baby, oh my baby, namata nze nkwagala kuba gwa nfumbira you're my baby, oh yeah big up yeah man bless I